Abakwate kuliko Moses Kabogere, Salongo Robert Chimbugwe, Godfrey Mugabi ngono musawo wa Kinnansi, Julius Agaba ne Onesimus Mulamuzi bonna nga batuze ku kyalo Bukango mu Gombololo eno mu district y'e Bukomansimbi. Bano okukwatibwa kiddiridde okuttibwa kwa Hadija Nalugira ngono omulambo gwe basangiddwako ebisago nga n'ebimu ku bitundu bye eby'omubiri tebiriiko nga gusuuliddwa mu kidiba ky'amazzi ekiyitibwa kya Namirira. Kigambibwa nti Nalugira wakuna ku bakyala abakattibwa okuli Maureen Nakintu Kizza, Aisha Namirembe ne Munyarwanda Magufuli nga bazze battibwa mu nzita y'emu. Banaye mutuyambe tewulina ki tewulina bukumi ku buli muntu yenna buli omu akola ki yefuga omupangisa omuki yenna akola ki kuno kyobumanya kikamala bakazi bangi. Kyokka waliwo n'abalala abaabuzibwawo nga n'okutuusa kati tebamanyiddwako mayitire. Kati bwe bityo wendi n'okutuusa kati bwetyo bwe tuli naye bannange banyamba omwana wange kubanga simanyi waali nakamala okufiira omwana omulenzi myaka 27. Embeera eno yawaliriza abatuuze okwekubira endulu eri poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda e Bukomansimbi nabo ne bisitukiramu nga batandika okukola okunoonyereza okukakkana nga baliko abantu be bakutte. Olunaku lwa leero bano bakomezeddwawo ku kyalo Bukango gye bagambibwa okuddiza emisango okwongera okuzuula ekituufu wakati mu byokwerinda ibadde bikulembeddwamu DPC Agre Kyesimire n'aba Flying Squad. Bano basoose kuyita lukiiko lwa byakwerinda olwetabiddwamu abatuuze n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Nange nali siyinza kugamba muto wange nti tuukayo olabe ABCD okutuuka bwe kyalabika ng'omwana wange Kizza Mmole nga yeye. Ebangamba tibamanyi gyali nabo baawulira nti yabula tibakyamulaba mu kyaki Sande nga 3. Bambi kati abaana be yabalese mu bbanga tewali agenda bakola ki kubalabirira abaana ababikola baffe. Abatuuze mu lukiiko luno bategeezezza ab'ebyokwerinda nga bwe bali mu bweraliikirivu olw'abantu baabwe abattibwa mu ngeri y'ekyeyonoonero ne babalaajanira okubongera ku bukuumi. Kizza ne Nalugira abo bona balabako n'amaaso gange tebiriko gamba nti saabalaba. Eyasooka yali ku kisaawe ky'e Bukango eky'emmanga wa Kalitunsi. Nze waliwo omukyala nayiba wange nali wange nga njoza ngoyi naŋŋamba nti taata Sala okimanyi nti emabega okutte abantu bano Kabogere mwali. Kyemmanyi bulungi tugenda kuba mu buufu abo abatemu abagezaako okusajjaaga abantu baffe kubanga bassa abantu abawera bana n'abamu abaabuzibwawo bamaze otulaga awantu balagira nti webamubatani bamusala kijja tuyambako okulanga tumalawo ettemu mu kitundu kyaffe negombera Bukango okutwaliza awamu. Poliisi efuuzizza agamu ku maka g'abatuuze abakwatibwa etakkiriziddwa bannamawulire. Oluvannyuma omu ku bakwate alaze ab'ebyokwerinda ebifuna engeri gye battamu abantu n'ekigendererwa ky'okubasaddaaka okwefunira ensimbi. Chimbugwe yajja n'akambe ng'avudde mu motoka. Bwe yajja n'akambe Segirinya n'amutereeza nga nange kwendi. Mu kumutereeza nga amutereeza bw'ati wansi nago n'amutereeza bw'ati. Chimbugwe yamukuba akasuna yamukuba akambe n'amusala wano. Bamala omusala omusaayi guli nga guyiika ku kiveera wali waliddwawo ekiveera. Yamala omusala Segirinya akutama kuli ku muntu bw'ati n'akutamako omusaayi guli n'anuunako. Chimbugwe n'amaliriza omulimo n'amusala omutwe gwonna n'agugirako ddala. Ono ayogedde ne ssente ezibadde zibaweebwa okutta. Essente nafuna emitwalo 10. Ani yazikuwa? Eyazimpa ali Chimbugwe. Mu kunoonyereza kuno poliisi ezudde ezimu ku ngoye z'abagenzi n'amagumba nago agateeberezebwa okuba agaabwe ko n'ekiveera kye bagamba nti babadde bakozesa okulembeka omusaayi n'ebirala. Wateekebwawo ekiveera. Waliwo ekiveera ekyeru okuddibwako ekiveera ekiddugavu. Omusaayi guli gwayika ku kiveera ky'ekiddugavu tegwayika. DPC Agre Kyesimire wamu n'omwogezi wa poliisi e Masaka Twaha Kasirye basabye abatuuze okubeera abakakkamu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
bulowo omusayi oba weetako bikolimo oba weyongerako bizibu kufuna okwekikanga ekyo kufuna kubi nnyo tudde we tutuuseeko mu kunoonyereza okwo era tutulina obumalirivu ng'abantu bonna abali involved tujja kubasiba tujja kukola ki tutandise okuwulira amaloboozi agava eno ebya fitina ebyo bya bulimba naye ebyobulimba ng'abantu bafudde so agamba nti ebya bulimba era nga kati wetwogerera poliisi yaffe eri mugenda ku kitundu okulaba ng'ezuulayo ebisigaliro ebirala naye sofa tulabyeko amagumba agawera ddala 2 agalagira ddala agalabika nti ga muntu bo abakwate bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bawere ennembe n'egy'obutemu. Tulina mu kaduugulu kaffe nkomansimbi abantu abawera ddala 6 era nga waliwo n'abalala abakyanoonyezebwa abasuubirwa nti nabo balina bingi bamanyi ku nsonga y'okusaddaaka. Ndumanyi olugoye lumanyi gwali lugoye ki lwali lwa mukazi wange anti gwali lufaanana lutya lwali lwa kitaka nga olumu engeri obumuli obwa guliini lwego